ekitawonya muka kirevajje aludde okukiika ekisenge takyakiyingirira ddala alabika kyolowooza ekyo kyekizita okumugamba oba okumusaba nti munaye nkwetaaga mu kisenge okusinga okuba nayogera byayogedde mwenna abasajja ennaku zino nga mwepanga tubagamba bulungi mpaako ne weemiima mbasaba nammwe mumanyira so kirevajje amugambirawo siri mu mudu saagala nkooyi naye nga mukazi wattu ayagala omukyala bw'ayima bw'ayagala aba ayagala bannange baamimmwe omukyala ennyima ye yanjawulo nnyo ku yammwe kati ninnyo gwe naawe bw'oba oyagala bw'otyo bw'okola omusajja otabukira mutabukira era nkugamba bulungi munnaye empaako nze luli nga simanyi kusaba naye nze sigenda kufuna bintakula wansi nemekugamba mpaako lwaki oba tompaako gwe naawe owuwo bw'otyo bw'omugamba ngaowa kirevajje bwe yamugambye nti amuvuma n'amulangira kyona kiri olw'okuba omukyala kuba gulabika gwe gwabadde omulundi gwe ogusooka okujja mu kamera guno gwakusatu abakyala ebitutabula ewaka abaana tubatomeze empya abaana tubakuba ebikonde tubakuba etteke kisenge omukyala ekimutwala ku woofiisi n'olabanga buli kimu akikanyuga eri buli gwayitako amusooza ewaka aba tebamusanyusizza kirevajje senga akeera ku makya n'akola emirimu gy'omu kisenge bulungi tagenda kuddamu kuwulira mukyala ebyo byaleekaana mbu simanya ne sente z'emmere tozimpa sente z'emmere tazimuwaanyirira gweokusanga omukyoli ng'afaanana bw'atyo nga mukakirevajje bw'atunula omuteeso omanyi kyekitegeeza omukazi omutuusaawo yamujja mu kkala y'abafu amuleese mu y'abalamu nedda yamujja mu ziri kkala zaabwe ayimirira mu kasona n'abanga ensawo y'amaani kati mukazi ali mu ttaala amasanyalaze nawe gagenda asigala ayaka si bigambo byenjo banaye abakyala si bavumaganya siyalinaako buzibu naye bakkirize bagaane batunuulire muwala waabwe bwafaanana gwe batawa mmere gwe bamye sente za krisimansi maze omusajja emyaka 2 okyayomba nti teyampadde sente za krisimansi of course bekiba kyekiriwo ate kati akigwekaafe bufitizo kitegeeza omukazi yatuukidde n'okuvayo n'ayomba mu lwatu mu public se ekintu kyadde kimususseko nga kinene nnyo kati olwaleero yatuuka ne ku extent ejjeewako omwana omuwala kirevajje gwazaala kireva ayinza omukozesa naye nga maama si yamuzaala kyewuunyisa kuba maama era mu sitole yaabwe omukyala alina omwana atya omu mu kirevajje oli omwana omuwala wa kirevajje kyagamba ye ayagala nnyo omwana wa kirevajje singa kirevajje nomukazi ategeera abakazi kyeki kuba kweyisaako naawe kirevajje genda ozina omukazi kyekimubonyabonya kintu eki aludde omulya birimu obusungu si busu nkugana teri kinyiiza mukazi abakazi ebitunyiiza biba ebintu ebi kasolo na piizi omukyala nga agenda mu piriyodi avaako ekyokubirima baleme kukuzimba ojja kukakasa ensi ebintu ebi kirevajje omuwa magezi ki kirevajje dda mu kisenge omukazi mukubemu bubiri vaawo olaba oba naddamu tagenda kuddamu nawoba otambudde nga tonseewo zakulya ojja sanga enkoko ku mmeeza Fred muzanyiso ebitonde ekikazi baddayo akasoko kalagawala kirevajje dda mu kisenge tuukiriza emirimu gy'ekisenge kirevajjaga omukazi yali agala kumutta bwekyoyita laavu omukyala kuba emyaka oba oyagala embeera mwotuuka okwagala okutta omuntu yamutegako amagirita mu byoku ate obajjala amugamba jangu tajja basobola kugenda walabo afuna omulala n'amuwa kirevajje kyeyanimuwadde kirevajje yawooma kati ekibonyabonya kirevajje kuwooma ye lwaki yamutuusa omugenzi gy'ataamutuusa tebulaga tagenda bbaawo era yamugambye nze siri wakuvaawo mpaka kufiira wano ate ne kirevajje yasooka n'amuwoomerwa naye we mugenda mweryalya ebbanga ne liyita mwekoowamuko kati ate omukyala leka we yakooyeramukko kirevajje yakitegeera naye ye omukyala kirevajje agenza okukoowa nga omukyala takitegeera tabitegeera tabiwulira mukazi wattu atokosezza amazzi yenyize biganye
Amanyi n'okwenyiga. Batya? Kugenyiga. Otya. Atokosezza amazzi. Bw'amalanga akola atya bwe gajja? Nkugambye. Omukyala bw'atokosa amazzi oba weeza. Entunnunsi ezibadde zikubira okumu n'oteekayo ekigoye ekibuguma ne wakkakkana. Naye era osigala olumwa. Musuwa ku musuwa gulaba edduka. Subscribinga abadita Passport Trade gwe mukulu gwe tusinzira okuweereza abamita Fred Zaha ne Senga Muwomya. Ebigambo byo biwulira tugezaako leka ntunula ensonga bwe zitambula. Senga on a serious note by the way ebyokusaaga. Ebintu bino mandi birabanga biringa ebyokusaaga nibagenda bawo bulawo okutuuka ku mukomo oba n'abaakakosa muno ebyantu by'amakabizi abangi bwe tulabe bawe nayogera ntugamba gundi omukwano gwe gumutawanya ate newabaawo ekyobulabe ekituukawo so tulowooza nti twandiragajjadde mu wano ate netugenda okutuuka okwagala okuvumula oba okunoonya eddagala nga kiri kikeereze. Fred ekiruma omukazi mu statementi ze yagamba Clever Jay ekisenge yakikukamu. Ebiruma omukazi si bino nti n'ata mmere teyampadde za nviiri biki si bye ebiruma omukyala. Era nange ndi serious. Yayogera si bye ebimuluma. Si bye ebimuluma ekiruma omukyala bitundu bya wansi. Ekiruma omukyala Clever Jay aludde. Oli serious? Takyala mu kise wallahi billah agenda asulayo ewiiki egi nga buli lunaku amukuba olaba essanyu erigenda obbeera ewaka. Kola lisaaki oli munnamawulire Fred. Genda onoonyereza abakyala ekisinga omutabula n'obalaba nga bali mu makalina bali mu bikomera ebizito ebinene bitya naye ng'omwami emirimu gitagituukiriza amaka gasaana ogatabukira ddala bye byosanga nti asikaali yeebaka ku mukyala wange n'amuzaalamu omwana kuba munaye waddanga okooya oteeseza ggwanga ebali emayide mu kkwano. Clever Jay era namuwulidde agamba musaba baana bamusaba ndongo ekitegeeza nti ebyekisenge yabivaako senga mwali mwagala baana. Netulowooza nti Clever Jay alina point mu bigambo byayogera. Omukazi bw'aba yakweka ekyapa mukyoli bw'aba yakweka endagaano y'awaka nga tayagala giwa musajja ate ng'omusajja yagigula olwankubadde limanya ga mukazi na mwana ngoloza ekyo kiyinza vaako obuzibu. Ekyo kyo Clever Jay ali ku kifu. Agamba omukazi yakweka ebiwandiiko teyabikweka yabimuwa n'afumbiza muwala we omuto omutaata neetuuka. Muwala we ki omwana wamalira siniya 6 abadde ayagala amufumbize nga akoosekoose ate omukyala yayogedde ekituufu nagamba omwana saamufumbiza naye yafuna amuyamba okiwulira. Clever Jay ndowooza lwe mwamusangidde naye yabadde avuddeko ng'omu yabadde ali mulamu abisoba yabadde taliiko ebimu kubanga omukyala yamugambye omwana yafuna omulimu gyakola oluusi asulayo nti MTN nti MTN njibanja naye ensasule. Okitegeera kati lwalaba okulaba nti MTN emubanja amusasule. Clever Jay musanyufu nti osanga yafuna akaana akati akamuzaamu omusaayi. Kakubako ebbali kati Clever Jay omukyala byamiisinga yabifuna. Kati ono omukazi wattu ne bw'anaayogera tabiwulira. Lwaki tamuviira n'agenda ewalala? Iwa myaka 2 omaze okunkaddiyo mmanyira nti nviira mmanya kyenjagala bwe mba njagala nti sikusanyusanga sikuwa kyoyagala bwe njagala nti mu wiiki njagalamu emirundi 2 fuba okulaba ng'ogituukiriza naye nze lutalo mbeera ku lutalo ate kala Clever Jay waba awulira ng'omukyala ekisenge takyasobola kigendamu kwaba abaana nalabyewo abaana bangi alondemu omwana gwe yeesiga agira amuwa mukyala we agira lwaki yamumuwa ye omukazi yeetwala anoonye no Clever Jay anoonya agira akuuma mukyala we anaamuwa essanyu lye yamunoonyamu. Clever Jay waali ennyula ali musanga naye nga waali awo era omukyala mumuwagira 10 ku kinnaakyo awo wo n'abaana bo. Senga kati ninyo naawe oli mukyala ago singa oba weesanze ng'oli mu mbeera ey'obwetaaga bwetaaga musajja nawe bw'otyo bw'okolaba oli yakiti nze mukyala wa Clever Jay bwe yaluyakiti bwenkeera ku makya ne mpulira nga nkwetaaga nkukubira essimu twayiga bateekateeka nkuteekateeka okyali ku mulimu gy'oli ne nkugamba nno munnaye leero njagala ogenda kumpaako
sagala otuuke wako ne mamalizeeko bw'aba yakoowa ng'owa Kirevaje nga Kirevaje bwe yakoowa owuwe Kirevaje takoowanga ku mukyala obwedda alaga nti mukyala wange naye alina ensonga ze ezimutawaanya ensonga ezimusumbuwa Kirevaje oluusi omukyala teyategeera Kirevaje alina music wadobookanye okitegeera kati ate azzeemu okusituka mu kuddamu okusituka Kirevaje yeefudde ow'ekitalo kati amalala ge yalina mu kusooka ate gayiseewo kubajjukira Kirevaje yagwa kati omukyala awo Kirevaje we yagwira awo ng'alaba amwoleza ku bintu obupala abooza kati takyabikola akasente weekali luli yali talina nga mukyala yafuga okitegeera kaba kamanyo kyekyagendaga yawo yafumbanga n'emmere n'akola ki tekaba kamanyo kati omukyala yalookinga yamanyi nti omwami mu bulamu bw'enseeno omugagga tafugika Fred ewaka gwe ne mukyala wo omukyala waba akusinga ku ssente tosobola mufuga kati Kirevaje omukyala yamumanyiramu eri embeera tugendeko wali tulimeko lyangu tukube bulooka zino okitegeera kati tekikyasoboka alowooleza ggwanga lyeriri bali alowooleza ggwanga ndi wadde kikati yakubya akayimba akapya nange kannyumidde kaddiini simanya dde eri Katonda simanya nange kansanyusizza byebyo omukazi yogera nabbaawo nti mubutuufu ekimbonyabonya eka babanja jangu amaliriza abeeka ababanja kigwe azagamba asula mu studio wansi n'abavubuka kati omwana gubadde bafubutula gubagamba atwala eddogo atambuza eddogo yabadde agenda omwana mulenzi Power Kid atambuza eddogo kitwala mu maka g'omukyala tulowooza nti ayinza obba yatabula bano ababiri asiyo gyobadde oyogerako naye ate kakati n'omukazi aleme kwewenza kuba omwana olwedde ekibatabula tukirabye mwekiri eddogo omwana yabadde ngaleeta oli atali mukazi nti aloga Kirevaje amwagala ennyo atali mpozi ng'alina mwannyina gwagenda omuwa era ne mwannyina waba yamumuwa era eddogo zitasobola ddireeta mukazi ayituule na bbaawe amubuulire ekimuluma Fred kola research Kirevaje agende akuba omukyalo yenna wiiki egi nga buli lunaku amwebakako olaba oba ekisanyuka olisange waka ojja basanga beegoba n'okwegoba kitawaanya omukyala kitono nnyo Kirevaje kyalina okujjawo ate ng'oba oli awo ne weeyandibadde nze mbabuulira ebitundu nga byantabuseeko ntabuka kadde mwako nze ebitundu bya wansi nga byantabuseeko ntabuka nze wemba njagala mbanja omukazi nawe tomunenya simunenya banneefe abakazi tujja bubi tulina omutima munafu gw'omusajja oyinza okwekuŋŋaanya ne mutabani ono omunnyonnyola nti leero tewali naye kkakkanya naye ffe mukwano nga twatujjizza oba otujjizza ng'omukazi yayimye abaayi ng'omukazi yayagadde aba ayagala abakazi bamanyi n'okweteekayo engalo n'engalo ne zigaana anoonya okusenera Kirevaje amwesonyi waba agaanye awulira ng'ayagala bbaawe kati Kirevaje waba awulira ng'ayagala kugira alina byakyatambuza ye mukyala we amwagala amugumidde emyaka egyo gyonna Kirevaje atuule ku mmeeza alabe ebirungi omukyala by'ayina n'ebibi abikwate ekirungi ekimu ky'ayina akikwate kibine ebibi adde mu kisenge olutalo lwonna lwabaddewo ebyo byonna bye bayombye akitta omukazi kiri eki amaka bwe gatube galina okutambuza naye kati kantubuuzi Fred olinayo omukyala omukyala omuyina ki ekyamukuteesa ewaka mwannyoko ate mukyala wange ekyamumpasa sikwega oba okwegatta nali nsobola naye wenatuukira ku pointi ewasa nagala kubeera namuntu obaolako nsobola kuteesa naye oteesa naye osobola kubaako asobola kuntegeera wesobola okucommunicatinga naye ali okumpi kati ate ye mukyala we ekyamuleetewo kuba abaali bamulya baali bangi naye gwa yali amalako
era bw'omalako wiiki n'okwata tasobola kukugamba naye wamuwoomera wawooma okusinga ku bali era tasobola kukugamba naye golowooza mwali bameka kati manya nti wasinga ku bali kati nekireva gyamanye nti omukyala eyo etteeso gye yava wala waliyo abasajja emyaka 2 yakakiraba kati nti nno ki emyaka giri nkunnyonnyodde naye nkugamba kireva gye giri emyaka mwagwiridde buli kimu kibadde kitambula bulungi kati ayinamu tooke 20 years back kitegeeza yamufuna kireva gye ali ku piiki ye n'agenda oggwanga alina omukyala okitegeera kati awo we yagwa empisa nirazikola byeyataakola mu kusooka n'abikola wakati awo kati azzeemu asikusi ate omukyala alookingidde biki alookingidde awo beeryangako emisana ne beerya akawungeezi ne beeryanga bukya kati tebikyaliwo kuba obudde kireva gye yabuyinanga kati tabulina ogera ku mutabani waabwe aba n'ekibatawanya ne family aba afaaki talina kyafa naye ebiseera ennaku zino akuweerawo omutambaala si muvumi omwana oyo twalemeddwa bulemwa mumutegeera ate ekirala bannayuganda omwana yayogera mu luzungu nga tetulutegeera negwe byayogera olina kyewawuliramu kyewapiikinga omwana yagezaako okunnyonnyola taata olina kyewapiikingamu byayogera kyeyapiikingamu yagamba obyoluzungu kola erungi abasinga babatabula oluzungu lwatabula abantu buli omu natandika bivunula nga bwakoze eki nga bwayagadde naye ngaekituufu kiri nti ennaku zino abazadde kati abaana be balina okutugambako bakyala baffe bakutyoboola okwo otandika otya noyimira muzeeyi nobaako anti kati ate era famire ya kamiliyoni kyeyerabidde nti oli omwana si munnayuganda omwana weeri eri bwe beeyisa ate wano kuba eri tekirina ggulire era omwana ayimirira ne waaba wa myaka ena n'akugamba omuzadde n'okyusa naye kati ffe olw'okuba wano twamanyiira nti omuzadde tasobya omuzadde tagambwako tuli bakitalo nnyo bannanga abazadde tusobya abazadde tugambwako omwana yagamba alize taata ekimutawaanya okiriza nebiri omukulu tasobya nga lwaki sisobya nga omwana wakukalya munagambye maama bamanyi okuŋŋamba senga nti ewaka bonna bapita senga n'abaana naye senga awano nedda nina kati nina ekyemyaka 7 bannaye oli anjajinga senga wano wakoze booti naye tekyali niwandikoze booti era nenkyusa kuba tekimusanyusiza mulenzi kati kamiliyoni omwana kyeyamugamba kituufu baleme kugamba nti omwana aweereza maama omwana simanyi akola biki taata obulwadde obumuluma abulwadde negye buva amanyingi gwe omuzadde kyasula mu bbaala nokeera mugwala nosiiwa mugwala bulamu obutaddewa obulamu bwo bwanjovu mubbaala jajja ssente ziwezaawo omwana ono gyemirimu gyakula waba tali mubbaala anaakola ssente zinaavaawo ate olina kunywa bunywi obeera mu bidongo nawe nkuba ebidongo era obikuba kuba muwangaalira sikulabangako ng'otamira ndi we tubeera wekyogamba lwakigoonya ogwekigero miliyoni wali omulaiko ng'atamidde gumu 2 nga bamuyodde ku kkubo gumu 2 nga atalatuka n'agweri jjukira buli ekikuba akikozesa emyaka gyegigenderedde kuba kamiliyoni kati asiba 6 miliyoni asiba 6 ebibumba kati byakuyungayunga amawuggwe gayitamude ebituli ebbanga lyamaze ng'akozesa sigala enjaga shisha tasobola kuba namawuggwe malamu okitegeera naye ne bwe bamutuuza nga famire abaana kuba bino byonna twogera Fred famire yo gye bayita famire abagwe mukyalawo n'abaana yadde maama ne taata babaayi abo baba bayizawe bajja luvannyuma famire yo taata maama n'abaana kati bwe nnemererwa okuwuliriza lake
mbasi mukundululiza kuba ne maama asobola okuŋŋamba ne sibitwala naye omwana wange mba nina omuwuliriza kale begaana okuwuliriza omukyala kuwuliriza omwana emyaka gyatuuse okutegeera ekirungi n'ekibi nga lwaki tegitegeera ab'ennaku kati owuwo emyaka 7 ategeera ekirungi mu busiraamu omwana ategeera ku myaka 14 owuwo wa 7 tannategeera naye ate mulenzi ekitegeeza nti ate ategeera senga abadde muwala yandibadde tannabaako yadde naye mulenzi ozibagamba abakazi tebategeera Fred naye ate ekirungi gwagira naŋŋamba ebintu nno by'oŋŋamba bituufu we nalabye wano ate nakino nga kikola ki nebigatta nonvumya abantu byogere nga bigambo byo Fred teri muntu agenda kuvaayo kuvuma nga byakuvuma si bituufu omuntu gw'olaba akuvuma omanya kiwayogedde kituufu kati Kamiliyoni ave mu kwesiriwaza atuule wansi ne aba aweza emyaka 10 ekitegeera oyo omwana mukulu oyo omwana kati atuuse okuleeta mwana munne ku nsi ekitegeeza nti musajja munne lwaki abatamuwuliriza nze nasanyukidde nnyo ku Kireevajje yayise omwana we mu kamera badde nnako interview emugenda n'amubuuza wawe owulira nga nkubuuza kikyenkola ekitakusanyusa kyoba oŋŋamba kati ekizibu era omwana yamugee taata byonna bw'oba tonywedde ku njaga oba mulamu oba muntu mulamu naye kendeeza ku njaga nsanyukidde Kireevajje naye ffe abazadde twegulumiza olw'okuba wazaala wandireseeyo omulala yaani muzadde kale bagita Buzzsport Trade Isenga Muwomya gwe tubadde nayo olunaku olwaleero njagala kwerekereza ako ŋŋambe wano kitawanya mukazi wa Kireevajje kitono nnyo kitono teera ku makya mugaye nti leero ŋŋenda kukulya kyamisana kyaggulo kyankya olabe kale sibula abatulaba abalungi abatulaba amannya Senga Muwomya naye enkubiriza abaami mwenna abali eyo kyekikuleesa omwana w'abandi ewakaawo ng'omanyi nti oleesa asikaali kuba kati muka Kireevajje alinga asikaali akuuma nnyumba omwana w'abandi kitaawe yali agula emmere gy'alya mwayiga ekyo kitaawe ng'alina ennyumba ennungi esinga eyiyo ewaka nga balina abakozi nga 7 abamukolerera ekyamuleeta ewuwo lwakuba nti kitaawe yali tasobola muzina kyekyamusina ne kimujja ne kimuleeta ewuwo lwaki oba tozina mwana w'abandi sobola kuzzaako ngalo Mukama Katonda abatukumire ojja kudamu tukolagemu episode eziddako mbeere bulungi